Engeri poliisi gye bayoddemu mu kiro ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Rape mukyala Bindeeba bannange si birungi n'akamu. Calvin Kayanja naye mulina mu maaso awo ng'ate amulangira bubi nnyo nnyini ddala. Zari Boss Lady naye ayina ky'agamba. Eddie Kenzo mu ddwaliro bannange yeetaagira ddala essaala. Finally Sheebah Kalungi olubuto lwa myezi 5 mugamba mutya mwasiibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suviya News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell oleme byonna bye mba nteekayo wano ku Suviya News Extra. N'ennyongera okusabira mmwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Hamad Kakayire ono nno nga mulombi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru business tezitambula bulungi mukubireko ku nnamba ye y'essimu weeri awo ate omanye ebisingawo. Bannange ng'otandise ne Zari Boss Lady omukwano guno gwagenda wala ate mulowooza Zari teyafunidde Shakiba omusirikale musaaga yamufunidde omusirikale mbuuza waaki yagambye Shakiba ono omuvubuka anyirira nnyo omwami wange obuwalawala obutaliimu nsa bumwegwaniza nnyo ko ye kamufunire omusirikale ne munnange ate agambye gwe wenna omuwala abadde yeemalamu amaanyi nti mukwano toggwamu maanyi nti Zari oyo ssaawa zino buli omu gwe yeegomba yakolako obwakadaama yatundako mu bbaala yayimbako kwegamba yayiribira mu bintu bingi nnyo nnyini ddala naye olw'okuba nti yali ayagala okubeera obulungi yalemerako kwe kubanga ssaawa zino ali successful era nga buli omu wamwegwaniza. Munnange ate mulowooza omuhusband n'omuwayifu tebatabuse akatambi kayina mu maaso wano bannange saagala kusala mugambo naye kemukeerabireko ate tweyongereyo obusungu bungi nnyo nnyini ddala honeymoon ate mulowooza abantu tebaagala kugyonoona nti omugambo gwo gutokomoka buli ssaawa. Sokulira kana kayimba abatatwagala batwogera bubi babulokwe Wee batyo omuhusband n'omuwayifu bo munnange baatudde ku mmeeza ne basalawo nti buli muntu yenna atabaagala abulookingiwe ne maama mugenda ku bulookinga paka ddi ng'abantu bangi abatabaagala kati ate abantu bayinza okunyiiga bannange naye nga bwe nkuzaako eno ewa Eddie Kenzo amawulire agavaayo si malungi n'akamu. Munnange nno Eddie Kenzo mulwadde era nga bambi yeetaaga essaala zammwe gwe wenna amwagala gwe wenna anyumirwa ennyimba ze bambi kale yongera okumuteeka mu ssaala era tusaba omukono gwa Mukama ogwo oguwonya ogw'ekisa ate bambi gumutuukeko awone nnyo nnyini ddala era ne ku konsati ya Ray Git yayimba ne tugamba osanga munnange lusujjasujja lugenda kumala lukole ki lugenda kumala lugende naye maama obulwadde bugaanidde ddala kyo kyeki. Munnange mbadde ntambula ate wengwiridde ku kano ka vidiyo bannange bazadde tubuulira abaana bannange ekitali ekyo abaana tugendako nga tulaba omwana mulenzi ono ne kano akaana ka baby girl babadde bali mu kuddamu oluyimba lwa Rema Namakula ne David Lutalo n'olupya olwa Love Commissioner naye omwana omuto nga w'omulaba oyo ng'akolera ddala ebintu eby'abantu abakulu bannange ne ŋŋamba kino kiki kye tuliko yes wadde abantu tuzanya content ne naye zanya content akujja mu myaka gyo naye mwana muto era yeebamba ku mulenzi kati omwana ono ddala gwe nga gwe omuzadde kifaananyi ki ky'obeera omusizeemu gwe otuula n'olaba vidiyo eno eyo n'omwana nga yeekoze ebintu bannange tubuulirira abaana baffe ekitali ekyo abaana abazadde ffe abagenda okweyonoonera abaana baffe nga tulaba omanyi munnange bagamba enswera ekwagala yeebeera ekugwa ku bbwa kale eno vidiyo nze omuntu omuzadde amazima kyasuseewo ye omwana azanya ebijja mu myaka gye n'ono omuvubuka naye azanya ebijja mu myaka gye oluvaawo nga muwooza nti omwana baamukutte naye naye nga maama naye abadde ali bulala kati sooka omulabe yenna yeebamba akola biki kale bwe nkuzzaako eno njogeddeko bwogezi bwe nkuzzaako eno ew'omugagga Don Chris ono nno nga yawa ssente lwasa omudidi era nga yamuweera ddala obukadde 200 bweddu munnange maaso awo mulina mu katambi ng'atubuulira kale ng'atusomesa omuntu oyinza kugaggawala otya atuwadde ku magezi era kansooke batereko akatambi munnange ate musobole okweyongerayo manye abantu babadde bagamba nedda yagula bintu ayi mu luminati oyo omwana omuto abeera atya ne ssente biki mbu ne ssente tezimufaanana yenna alabika bulala baddiya waliwo olugero lugamba nti ebirungi tebifaanana abirina kale ffe katunyumirwa akatambi wamma abaagala okugaggawala abaagala okuva mbwavu tweyongere
aweereyo ate n'agaleero munnange kuba go mangi nnyo nnyini ddala. Bino ebintu abatepa bibagamba kuli aganze natunda kabalagala simanyi enkola bwensi fine fenna emirimu tugikoze egyo tukoze manzi ntunze ku ngatto nalina kapito wa mitwalo 6 nga nensubula engatto nenzitunda naye kapito nga mitwalo egi nensubula sikati z'abakazi nasunda emitwalo 2 ku mutwalo asubula 12,000 nekyali wange waali awo okigete neteri yakagawedde mu butembeeyi mbugundi omutembeeyi bwe n'abesudia mbu waliwo omugagga omu yalonda ekisaawo kya ssente kyo kyamufuula omugagga wena lukolonge mbu yali asala ndibota mbu n'akisangamu ng'osubidde yonna gikyayita mubiwalayo mukimu just bababuulira nanyini wano ku kizimbe kuno kwendi muvubuka muto myaka nga 3 mwegi ojja kumulaba Range Rover eri awo wansi eriko ne bagibika tagivuga kizimbe kiri mu ntinda nema business ye asuubula n'atunda amayumba nzina ndibadde ndoza ne bank ezandibadde zitusasula ffe abaterekayo ssente ntogeza Don Chris ayina miliyoni mmeka tugeze 2 tumusasule kubanga ezo zizanya game eri gye bazanyisa naye bw'oba ofunye miliyoni za 5 noonya w'osuubula kwenaza gwenkola gana ogula akayumba katugeze ka miliyoni nga 5 n'okateeza na miliyoni 10 miliyoni 6 n'okanuna miliyoni 10 anti mba nfunye miliyoni ameka kazi ya miliyoni 10 zentunze nesiziteeka mu nsawo nkulaga obugagga engeri gye bukola ki kyovala abasajja abali mu mataka bagagga naye temusobola kumanya nti bagagga bw'akola miliyoni 10 zo zaafunye mu nnyumba eno n'addamu n'asuubula twawula ebintu bino okusuubula ettaka n'ennyumba njogera ku ennyumba house kubanga ennyumba etundika okusinga ettaka ate ekitundu kiwooguze ennyumba eyo nze manyi okugula ennyumba zigeze munebweziti ngeri gye wagula eri ogitegedde nenjitereeza bulungi nnyo nenjiteeka mu buli kirungi kyemmanyi nga bula gypsum ono nga ennyumba nnungi nnyo masavu nga ennyumba njayo miliyoni 15 ninga njo ndemu miliyoni nga 3 nyagula ata ndi miliyoni nga 8 gya 15 olaba manyako miliyoni nga 7 kamiliyoni 15 bazimpa era nesiziteeka mu nsawo nogenda n'oddayo n'osuubula kitegeeza mu mwaka gumu ngenda kubeera state tycoon mutandika okwebuuza Geego nno munnange ate omugagga omuto Chris Doni ow'omu Kampala gakuwadde oba engeri gy'oyinza okugaggawala mu bwenkongerayo ewa Shiba Kalungi munnange kimwayagaliza embazi kibuyaga amaze n'asuula ali lubuto era olubuto lwa myezi 5 bino ebigambo nange mbijja wa Kasuku yabyogedde agambye nti ye akakasa kuba omuntu yamugamba nti Farida Nakazibu ali lubuto Raypia ali lubuto era y'omu yamugambye munnange Shiba Kalungi ali lubuto nenga munange tumwagaliza birungi omanya abantu bali bagamba alemeredde okuzaala biki emyaka gimuyitako baddiya buli omu abeera ne plan ze oba buli omu abeera n'ebiseera bye ebituufu walaba nti kati wano atuuse okuzaala omanya abantu abasinga bagenda ne bazaala abaana ne babasuula eyo nga balemereddwa okubalabirira olw'okupapa okuzaala amangu bwe tweyongerayo ate mulowooza Lydia Jasmine omuninkini tamaze n'amujja mu galale nga olabaawo naye maama amukwese face ky'olina omanya ekiro kyonna yasuzza postinga ku Facebook ku TikTok banake omukwano kwegamba go muli mu 10 era ng'ateekako obugambo obwa love naye abashosho inirozi batandise okugamba mbu ono Eddie Kenzo wetegereza pini eno eri mu kutu efaanaganira ddala neya Eddie Kenzo kwotalle n'ekino ekikofiira eky'okumutwe Eddie Kenzo naye akiyina bwe kityo kati simanyi oba munnange yatandise okukiitinga ku Nyamutoolo. Bwe tweyongerayo ne poliisi ya Uganda emabega kaawe yavaayo neeyisa ekiwandiiko negamba nti gwe wenna ayina ekyambalo ekyefaanaganyirizaako ekyamagye timunnange kikwata ate okitwale ku poliisi naye ndowooza abantu bo tebaabiteeka mu nkola era ng'olunaku lw'ejjo yatandise ekikwekweto ekyokukwata abo bonna abalina ebyambalo ebyefaanaganyirizaako ebyamagye era nga yatandikidde ku kitebe kya Nuupu ekikadde ekamu kyakwotadde n'amaka ga Honorable Nyeeko
Amerika munnange era nga basanzeeyo ebyambalo by'amagye era byonna ne babijjayo kale so gwe wenna kiyina wabadde akyakyambala nga tunaba kukitegeera munnange abantu bo poliisi kati ebakwatira ddala ebyambalo ebikujja kale nawe kennyini neekutwala neekusiba munnange ng'ekusibira ogw'obutawulira kw'otadde n'okukuppereza ebintu by'otamanyi kale we tuli mu sayidi ezeeyo so gwe wenna abadde akyaziremezza mu nnyumba simanyi biki ono ye honalibo bayingidde mu maka ge ne bafuukuula kimu ku kimu era nga basanzeeyo ebyambalo biyitirivu nnyo nnyini ddala munnange bw'okola obulungi osiimwa ate era nga kiba kirungi nnyo omuntu n'omusiima nga okyali mulamu era nga bo abantu basazeewo munnange basiime Sheekh ono nga akyali mulamu era nga basazeewo okumusondera emmotoka so gwe wenna ayagala okusonderako Sheekh emmotoka ennamba z'essimu weeziri awo munnange teekako kyonna ky'osobola ngenda kuba nguteerako obutambi na lwaki abantu basazeewo ate bwe guli basuubuzi ennaku zino bayita bayiribi Seka Khamisi okukola ssente n'okukuuma ssente kisinga obuzibu ki wandi zikuuma kindeetere no mu ddiini wallahi ate mu ddiini gye kisinga okuba ekizibu okusala kyangu naye okuuma esswala gisange mu maaso ga Allah okusiiba layisi naye okuuma ekisiibo kisange mu maaso ga Allah obadde okimanyi nti abantu bangi wallahi twegendereza nnyo ku bitegeeza okukuuma ssente abantu twegendereza era waliwo byoteekateekamu ssente nga nti omunkuumiddemu lwaki toziteeka emitwetu nedda mu kuzikuuma zinterese n'omwana otasobola Seka Khamisi mukyala wo mama bw'okola obulungi osiimwa era nga bo munnange abantu basazeewo ate Sheekh bamusiime nga akyali mulamu bwe nkongerayo ne Rape maaso awo nina Calvin Kayanja ng'ate amutabukidde bubi nnyonyo jjukira Rape abaamulongoosa omwana naye yali tatuuse era nga wenjogerera ssaawa zino omwana ali mu incubator naye maama Calvin Kayanja ekifo ky'okusaasira oba ekifo ky'okwesonyiwa omukyala akyali stress tannaba na kuwona bye baamulongoosa naye ye ayongeddemu bukomereza era katambi ngenda kabateerako maaso awo munzikirize mbasiibwire wano Mukama abampiire kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suubira News Extra bye naye omukazi sooka omuleke asooka atereere bannange naye oba abantu baabaki kituufu weetaaga essaala zaffe naye gwe atali mwana muto oliyiga ddi n'ofuna omusajja aliko abaloga aliko bajja babaka ab'amaziga aliko abakyala abamunoonya okulabirira omusaayi gwe buli kamu n'opositinga n'otuuka n'okutulaga ebyenda ku maaso g'abantu g'omanya amabi bantu mmwe mugenda kufiira muleeba buli kimu akuloga n'akimanya siteepu yaakyo nekyozzaako nekyogendako n'ofuna omusajja aliko enkaayana aliko abaloga aliko abaamusookako nga talabirira buvunaanyizibwa bwe yabawa gwe n'osinika ebinnyo n'opositinga sikaani n'opositinga kino bannange ensi eno ejjudde abantu ababi bantu mmwe mugenda kufiira muleeba mujja kuzaala abaana abalema bantu mmwe mujja kuzaala emisota abantu baloga abantu tebaagaliza mwe bantu mmwe abantu babi era abantu mubagenda empola mujjawo teyeetaaga kumanya kalungi koofunye abantu babi kyova olaba ebizimbe bingi ebirungi mu Kampala ne bannyini byo tebateekako bifaananyi byabwe abantu abali obulungi mu nsi eno ebintu babikola mu nkukutu baategeera amaaso g'abantu nti mabi abantu tebaagaliza toyinza kufuna musajja aliko aloga aliko bakazi bajja mu mawulire nti talabirira baana baffe gwe n'otandika n'okupositinga sikaani mbweranze Kayanja nve ku byenkola nsabire ggwe abaagala okugenda ebweru mukimanyi nti mbabeereramu nnyo kyamakulu nnyo kubabuulira emirimu egiriwo sitaffeve kutwala sente zo nze mbabuulira mujja kwevuma Katonda obutabafaako naye nga mmwe sitaani abaamukyokooza abafiiridde muleeba tomanyi naye nga mujjawo yasalawo tojja kuluzaala omusajja oyo tojja kumuzaalira mwana paka ng'atandise okulabirira omwana gwe yanzaalamu oyo ye saayansi abeera wano mbabuulira ku bantu ababi temumanyi bazimbye ennyumba ne ziremera ku misingi lwakwagala kweragira ku bantu
Nze mbabuulira abafiiridde Muleba tomanyi. Nze nalaba omukazi wano omukulu ne ngamba omukazi ono ayinako ne ku baana. Kiki ekimwemazaamu bwe kiti ku nsi eno gy'alabeekanudde amaaso atuuke n'okutulaga ebyenda? Ono omukazi ku musajja gw'amanyi obulungi nti aliko n'abaloga. Aliko bajja babagamba nti omusajja tatulabiririra baana. Naawe okwata sikaani n'olaga omulabewo ne mujjawo kikyozzaako n'essanyu lyammwe liri liddawa? Tevulani mujja kufiira Muleba, mujja kuzaala emisota. Mujja kuzaala abaana abalema bwe muteewummuzaako. Omusajja aliko alogo ayiriko enkaayana bamulya mu nkukutu. Mujja kufa Sheikh Hamad Kakayire ono nno nga mulombi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka. Oyagala kugenda bweru, bizinensi zo tezitambula bulungi, mukubireko ku nnamba ye y'essimu weeri awo ate ofuna ebisingawo. Era gwe wenna ayagala okulanga naffe, ennamba yange y'essimu weeri awo ya WhatsApp, munnanga ate ng'ojja twogera ebisingawo. Omanyi bagamba eyeetuukidde tanywa gatabanguse.